Tukwaniza ku Sichom Properties olunaku olwaleero tugamba tuli ku Kalagi Estate yaffe Nakanyonyi Kalagi mu Baloodi Kiloodi mu Baloodi abaloodikana bokka okuloodikana nno munaye gwe weeroodikanya okitegeera bwe weeyita Fala era obeera Fala gwe busala onogamba nti anze nina kubeera mu Loodi naawe obeera mu Loodi obeera otya ng'obeera mu Loodi wano tuli Kanyonyi bagambye 2,000 eza bodaboda okutuusa wano eno gwanywa amafuta tugeze ng'okolera Kampala ng'ova wano eno ovuga 2,000 okugenda n'okudda. Imagine 2,000 okugenda n'okudda. Kalagi Nakanyonyi mu Kiroodi eno estate. Olunaku olwaleero ate ndine beautiful agenda kubeera nga atuyisaayisaamu mu mpolampola naye tubagamba mulambule ng'ate mugula otegedde temugenda bugenze mulambule ng'ate mugula okitegera maani babuzeeko. Musibye mukyaba emikwano kansibire muli bulungi amanya mwogerako ne mukyala Resto Aisha nga nsangibwa Naggalama na kampuni yaffe bagiyita Sichom Properties. Sichom Properties twagala tubayiseemu mu poloti zino poloti ebipimo tuli tutandikire ku kipimo ki olwaleero wano we tuli ekipimo gye tutandikiddeko 3 kwana ekipimo gye tutandikiddeko sente mmeka? Sente milioni 5. Sente milioni 5 omuntu asasula atya? Omuntu okusasula sosasulako kibanja mpola kibanja mpola osobola n'okujja n'obukadde 3 n'osasulako nojja n'ogamba nti ansasudde akakadde nsibyeko nojja n'ogamba nina emitwalo 5 n'osibako okitegeera tulina enkola ya poloti bbanja enkola ya poloti bbanja abantu bano balina okubeera nga baginnyonnyoka bulungi nnyo. Enkola ya poloti bbanja osobola okusasulayo $1,000 buli lunaku. Yes. Newegiba 3 osobola osasula newegiba 2 osobola okusasula poloti bbanja bwekityo bwe kitambula. Omuntu agenda kwebuuza nsasula ntya nina ennamba ey'enjawulo okwenteeka oba ennamba ey'enjawulo ojjagira ku screen yawo ng'eyitawo oba oyagala okumanya ebisingawo genda ku screen yawo kebeera ku gundi awo olabe ennamba eyo okube nga tonnaweereza ssente sooka okube n'ekirala oba tolabye mu kifaananyi kya mukulu ono toweereza ssente toweereza. Ekyokubiri before nga tonnasasula kintu kyonna jangu otuuke ku ofiisi e Naggalama oba e Kasokoso oba ebweyogerere okitegeera yonna tusangibwayo tukuleete ku ground ogambe nti nze njagala Kalagi Nakanyonyi mu Kiroodi oba njagala eri ku TikTok City oba njagala Kalagi mu Kalagi bayitayo batya eri nalya mu Kigagga oba Mayangayanga poloti ya Mayangayanga eyo ate mpulira ekizibu waliwo wembeera nga nange nina wentunda nga wansaaliza neŋŋamba oba situndeko kitono tutundeko kitono tusigazeeko ezaffe naye nga ate tulina obbaguza. Kakati abantu bano omwaka guno nga gutandika twagala tubawe ettaka bagule ettaka bw'oba ng'otandise kati okugula ettaka kitegeeza omwaka guno we guggwerako oba oyina poloti akama k'abakyala kabawe abakyala baleeya abafumbo bamanyi nnyo okubeera ne ssente y'ekikazi abakyala baleeya abafumbo akama kembawa naye kyemmanyi mukamanyi osobola okufuna akabokisi abalala bakozesa budomola n'oterekamu 5 oba 1,000 oba 2,000 omwaka we guggwerako osobola okujja wano mu Sichom Properties n'otugulako ettaka ne bw'aba nga talinze mwaka kuggwako era osobola okujja ne tukuguza kubanga alinza okugira awo omwana n'alwala akataago agasimayambu ate omwana kojja w'egindi w'emasuuli tasimayo embwa yamulumya okugulu sente zigenda eyo ne bw'oba wazijjawo n'oziteeko akawunti ya Sichom Properties mu byonna ffe weetuli musobola otusanga ffe ba Sichom Properties naye ate temulabako bulabi wabula mugule. Ate n'abasajja bagambe gwe balambuza ate abasajja nze mbalambuza ku bwereere mbalinze mu ba Sichom Properties nange abakyala ne mbalambuza ku bwereere bwereere ne mbalambuza bannaye ero ukakitegeeza wogenda ogula wasava ne wogambye nti kangule nnime. By the way osobola okujja n'ogamba nze njagala poloti 4 omulundi gumu
Okitegedde poloti nnyo omulundi gumu ne bazibala 1 2 3 4 kati nga gwe kyoyagala kukolawo kasukuko oba n'ogamba nti poloti emu kanjikolemu ennyumba esigadde nzikolemu olusuku lwanga waka ebintu ebikyali bino byakulima kusimaya yika 8 kufiira onedda osobola okulimirako awakaawo ate tebakulimbanga nti osobola okufuna ssente ezigenda okugula ettaka omulundi ogumu mu njagala ngule yika taatawo bwe bayamulema gwe gw'onoogigula. N'ekyamasanyalaze temubuuza, amasanyalaze gali kumpi. Amasanyalaze gali kumpi? Gali kumpi nnyo. Nga tujja wano. Wagaagalira gatuuka direct mpaka wuwo. Otegedde. Waliwo kye mumbuuza? Tewali. Waliwo ekirala? Epoloti size ziri 4 ku 3. Obukadde 5. Osobola osasulako deposit mitwalo 3 oba 5 oba kakadde oba mmeka n'otandika okusasulanga buli kanako gye bayita poloti bbanja. Aba bodaboda mbadde muli ku simanya bodaboda bbanja. Kati tugenze ku poloti bbanja. Boy guno omwaka bw'otagula poloti ogenda kufiira mu nzigo. Ne bamaama tufuna 5 bakadaala nammwe tusobola obbawa. Ze bakadaama mbaagala nnyo baategeera nti wano enkola yaabwe ey'okuweerezanga ssente e Kampala bamaama baaziryanga bataata baaziryanga bakadaama mwenna abakwataganye nange nga muli weeru eyo ne tubaguza ettaka bambi tweyanzizza nnyo wabula making sure gwe abadde tannadda kukwasa ttaka lyo oba ground yo olubanga akatonnya bw'otyo olisobola n'okuŋŋamba nti omanyi ssula ku ssaawa ezingenda kulandinga Entebbe njagala onnone direct ontwale ewali poloti yange nkunona maama ne nkuvuga ng'otambulanga biroodi ogenda owubira ku bantu b'omu Entebbe awo n'oyitamu ne mutuuka Kampala ne twolekera Kalagi Mayangayanga Naggalama Nakifuma yonna tulinayo ki ettaka kati abaagula nange nga temunafuna ground yammwe waliwo n'akalala osobola okugula ng'oli eyo n'ogamba nti sinatuusa kudda naye mbadde njagala mugira munzimbiramu nako tukakola si kyomu constructions weeri ekuzimbira ennyumba yo nodda n'enkukima ku airport paka mu nyumba yo emmotoka epaakinga mu mulyango ne tumala n'okufumbirayo kamera n'olyako akakwaniriza mu nyumba ki mu nyumba empya. Anyway olinayo akatalekeka? Akatalekeka zino poloti za Masavu omuyimbi yagenda n'ayimba Masavu ate nga gookya mujje mu basito Masavu gali eno ngawe agagogookya. Yes. Mwere bulungi mweraba.